Akakachima akogera n'okwogera nenga lwaki ologo mwana wa muntu wadde okimanyi neba naye lino ddogo lyennyini nange ndaka binjogera si okimanyi ono bamuwadde ne ssente alabirira omukazi gwe yabba omusajja mpadde emitwalo 5 n'emmotoka nangamba agitulekedde nzikizibwa okuvuga mu muka ya mukazi we nga bwe njagala era nangamba okumanya okubba mukazi w'omuvubuka munno kirungi ne ku baasi agenda beerawo mwenyaga muli omusanyi ne musanyi ngate mami asala keeki ng'ogera mbere wali wabbali nga mami ali makkati tojja kulya eyinzobeeramu akati kati ku nsonga y'enkima kati ensima wagireseeyo mweri muli mu bbuuli obadde osaze okola otya olwo muloge omanyi ekibesibano siti beroti kasibye omusipi muli kasibye omusipi sigala ensima zolina zirimu ekintu kyolese mu maaso ekima gye babadde bazeonofaaki muvubuka munno omukazi mulungi nze gwe ndaba era tuli mukwano ogw'etimu emmende g'omumpadde ekitegeeza bulijjo ekibalumya yagala n'atuwaanira mbu ye omukazi amabiina nekkala nange nenkwata ekyo Shakira amasaka Shakira nedda webibulamu Mata Mukisa tumulabye Mata Mukisa agenze n'agamba ebbeera alireese akubye akasikaati bafaana bakazi Kalo Nantongo owa Bruno Betty no alino Bruno Betty musajja wange ensonga za Bruno Betty wazirabye Bruno Betty naye yesiwaze omukazi deboye nedda ava mu ebyo omukazi kati omusajja wane mubuulire waliyo ku mukolo omukazi akankubuza ekibuuzo omukazi ayisawo bibiri waliyo ku mukolo attitude y'omukazi yeeyo Mujasi bannange abaagalana byanjawulo ne mu bulamu bwaffe nze mba mulavu nyinyiba oba obeera otya ani igwe ogwamu wenna nkumanyi kati bale mina bye mubuuza tetulina nnyo naye tutegeka sho ekivulu kituuse naye amabanja gakyali wansi njogera ennyangu bakulimbulago njogera ennyangu gandi mbulago ekivulu kyekiri mu mutege ekivulu nakitegese yakaba ngamba mpangise nabo bagende bapangise kanagiwumuza moka y'abasajja nabo bapangise omanyi buli bweko okupangisa nabo bagende bapangise bavuge ekivulu kiriwa kiri parking tumanyiyo jangu ku lwaffe abavubuka banno akabakaitani kumpi n'olubiri lwa Kabaka yasiima ekivulu kye kibeera kagamba nti walinye bagamba jangu awo tokiteekako bajja tugayo amma agala abamenyemenyewo okuyingira mmeka 2, 5 n'ataano buyimbi kiboolina kuteba Edikenzo abayimbi benina kuteba Edikenzo era kosoza Bafana Bafana Shasha Brighton sina bene muyimbi maneja w'omuyimbi takimanyi sina bene DJ na beni opafambo bangi ate kifulu kakasa kenzo kwali kwali nambo muyimbi bagenda okubira twogera influencer anti agala kakasa omukulu ategesente ng'akimanyi mulage ne drop ya Kenzo BBS ne kuchamuka basindi bonna toboogedde okoloti ekivulu nga tomaze kuyita mu lubiri lwange kama afo badde toli mu ggwanga sigala ekola n'embasi yayitayoko nayitayo nekirabika obubaka tebwatambula bulungi salwa kusande eno enaku somwezi 2 mu kusande WhatsApp ejo nayo walemerawo ebintu ebyo njaka kasono omenya ebyayogera bituufu ayinza okuteeka omuntu ku posta nga taliyo iyo gundi ya Kenzo
Nabyekani abyogerayo. Bafana bana nabye. Oyo Kenzo abadako. Oyo Kenzo. Edrisa Musuza. Kwali kuposta posta hii. Walafunika yatuvuddemu yatwawukanye. Kakati kiche tebo ya meka. Tebo ya 5. Kuliko amusoko. Kuliko byango. Okolachi. Mbadde ngenda mbadde mugamba jeyo omusajja muleke. Ogambe kuliko tebo ya 5 mbategekeddewo ebyokunywa naye yakugula oyogera n'olisife tiketi yeri segeza VIP etano balina mu VIP ne VVIP Power King. Katagala abantu bakopeno kamanyi najjawoko engatto zinyize nenzija mu open sebo kanyama yankata Bayite bannakutegeera. sagala bantege kyalike bango yali terina kugiramu uko ne kati n'owogenda nga toyina tewetaaga kuwanika bango Doni onyirira. nze bangamye obusuufu bwendiko ogeze n'okugejja mwana abadde yakakimalayo nno mboki abadde naye yakakyogera ageze kale nja kugulako tiketi yange neya mukyala wange nze meeza 2 ezo De mitwalo 10. oba ompadde wasimanyiye Njakuleeta, njakutwala. ono mugagga ono simundi oli ogambe tebo ya meka tebo ya mtwalo 5 nikaguleko tebo emukale Wow. tweyanziza abantu Tweyanza nnyo tweyanze. abawulire tweyanziza Tweyanziza muganda waffe. tweyanza sebo tweyanza doni otuzadde kati nkubuze kuva nerero nkubuze ekibuzo kimu oli mu group ya entertainment mwendi ati asikyamiza ate lwaki Doni mweyimirira talina tabbo oyo. waliwo ey'omupiira wagira waliwo n'eyo Doni talina tabbo oyo muganda waffe. Actually kuva nerero ababusabusa doni talina se sirika Doni kaka. Ebyo bijanyiza balista timu muleke. Waliyo omuvubuka ali eyo muleke. Asonyiyiddwa. balista timo kusonyi nange nsonyiwa kyekyo ebibeewo netwagala okwebaza olw'omusajja oyo Weebale nnyo weebale ddala. oba oyagadde omwongerako tweyanziza Zagenda ogituulako. kati mugambo kibogamba doni omuntu ampitira 10 Doni mwebaza. yeebali kitono nnyo kumi atali gamba mugagga anti va mu kamera Bakumaze. Bakumaze baawo. bakuluvimbo lwa bila 10 awo Wani mukama wange. ogamba oti Sina tabbu oli awo ndi wano eno. nsembi okulabako Nkwebaza bwebaza byonna byokolera ab'amawulire. Genda. abategeera abamuli abalina lobbiita omuntu osobola kyaliwo nga tomaze kumufuna Kituufu. osobola kyaliwo nga tomaze mwogerako byanjwange mulaba kati ngenda kwogera ku nnambwayo yafunye ebizibu ebyo yafunye ne tumusabira abiyitemu naliko ku federation nemba kensobi ze nakola ng'omu ani yaliwo bamawulire ge waliwo n'abalala bakwata foto namba n'abagatamifulumya si bwe kyali mwamufulumya naye nga nambwe yali asobola okugaana ekitegedde bulungi nti mubaamu abamu nga bo bategeera ne mubaamu nga tebakola emugira bwe gimutambulirako bwabwavu Esimu ya 10 teriiko. era omuntu atambula omwana osiba mugamba tugere tuloge ine eggwanga wakyaliwo omuntu ali yekka naawe oyinza nabukima kuluganda ne ku mbeera gye tulaba mu bavubuka tulaba embeera ya mukwano gwaffe Sunabe n'Ennambwayo magezi kigoowa omuvubuka okulaba nti kino katuukamu eyo embeera okutuuka okwejjusa wakati nkyogere ntya wakati tulwako bye tuyitamu eno gavumenti eri ku ludda bafe abasajja kituufu efe balinga mukazi
ate omukazi etteeka lyonna etteeka nedda mu Uganda otambuddeko wanawa East Africa. East Africa. So mu Uganda etteeka lyawo nifivalinga nnyo omukyalo okusinga omwami. So oyinza osanga nga n'omwami alina byayitamu oba nga n'omukyalo alina byakola ki kola tubagamba nti bakwatagane ebya kooti ebikola kuba balina omwami ne bwe munaakola mutya ne mwawuka ne mumenyaamenya ebintu byonna nti gwe twalako ekiwange twaleko ekitundu osigala gwe twata omwami ekyokubiri babijje mawulire abasinga otabula besooti omwami tali mawulire era woba otunuulira interviews era omulaba bakakamu kake naye bw'otunuulira eri akaka kutunza mu kamera osobola okuganira neevaako naye kati mu mbeera eyo gye tulimu eyo highlighting twagala amagezi gowa abavubuka ffe abaliwo ebawasa abakazi be Uganda babaveeko nange kyeŋŋamba babaveeko baviireko ddala batemese yes sigale mu katale abeere mu kutemesa ng'obubbi buli wano anti n'olubuto balikute n'olabirira naye nga n'okuba sirubu wali otuseko mu mbeera eyo nale ngituuseemu wanje oli kalipuliiti muzamire kubanga kati tutunuulira era embeera yemu yefaananamu ng'eya Uganda waffe Bruno Betty eyagala okufaananamuko kubanga ffenna twaliyo ku mukono nga tulaba twateekamu amaanyi gaffe muganda waffe afune omubeezi essaawa zino tulabanga musajja waffe ayinza okuviiramu awo nga ze twateekayo tugamba kale singa twazimuwanga kati aba abuuse no aba abuuse tasobolera kudda ngwenda ku mukolo mangu kati aba abuuse era bwamufuna nakuza tetuganye ogamba nti nno tutemese butemesa naye ekiseera kituuka era ng'olina okufuna omwagalwa omuntu omwagalwa omuditamininga bagamba omusajja omwagalwa yamufuna mu bbanga ttono ne tomalagala bamukazi okubanga akukkiriza n'obuzati lya ddala kati Bruno Betty omukazi amusaana si levoye wa wansi nnyo wabigeeta alina na ssenzi mubeezaawo emoka kiki watugamba kavuga motoka Bruno Betty avuga Brown vuga motoka n'omukazi n'amugulira terina bbeeyi osaba milioni 607 Bruno Kenza akubye aliwe gwe jangu sitemu tulabe jangu yo bro waliwo omuvubuka angatta layini mbw alina ekivvulu mbukuuli musaponsalinge njagala ombuulire ndyoke muwe ssente zange owanga yabe Kampala gwani Ronnie Genius BBS webale taata kati gwe nkutadde va mu kamera za waliwo ekirala embeera gye tulimu agala kwekulaakulanya baliwo okutuma bayitamuuliriza Uganda mufuula kojja owulira obadde ki nze kisooka ndi porofesa sigenda keera ku makya mbuno nkubuulirire nga naye teweyagaliza muvuka munno avaayo gwokuba wandigize ne weebuuzaako tewaaye tukibaze tutya ntambudde bwe nti tukoze tutya wabula kulwokuba olina following okuba mukube following tegula mmere ku sowaani wabula kyali wasobola ogulira emmere ku sowaani ate following ekutwala ne mukomera following sokutwala mukomera oba mukomera tusange kwaluna moro ku level 3 ojja tukuyigirize olwokuba naawe era naawe kati wandibadde mukomera naye weebaze yakuzaala yakunaaza olweza wawonye enkima mbadde muloge wawonye enkima omukazi bomuba tebakusiba wawonye enkima bayira okimanyi nti Mr. Nanga yatugamba osasula luka bibiri kati ono okuliyirira ku kyabadde akola sinza okundeeta yagamba mutugiwe mmekazi nkamuwaazi nziruse misinzi ono n'essente zo milioni 10 zikubeeremu teyampola yazimpa ozino zimuwe teyampola banja yangamba nkuwadde jobless jimirwa wawonye enkima muganda wange nebuusa sebo zinasamira